الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سوى مكد wange mukwano gwaffe kitaffe jjajjaffe Sheikh Hussein Rajab Kakoza, mukadde waffe nnyinimu, mukwano gwaffe nnyo Sheikh Yakub Luwalira Luwowa, kama wange chairman wa Mutahabun Alhaji Sinan Sulaiman Waguma, bakadde bange bamashayikha abali ku mukolo guno, abaami n'abakyala abazze mu mawulidi eno ennungi eyategekebwanga mu myaka ffe gye tutaalaba, naye nga kati naffe Mungu watuwadde omukisa okugyetabamu. Abagenyi b'amaka gano mwenna njagala okubalamusa n'ekiramuso ekirungi nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Munzikirize nsooke ntandike na kino. Sheikh Biswanka yaŋŋamba ekigambo wayiseewo omwezi nga mulambe emabega. Naŋŋamba nti Seeka Luwalira agamba omwana oyo butane muyita ku mikolo gyange tajja. Ne mugamba nti era nasimayiringa namwenyamu nga nammwe mumwenyeza. Ne mugamba nti Seeka yakampita ku mikolo 5. Ne mugamba 3 nagenda, 2 nenkola ki nennemererwa. Ne mugamba naye omuntu buli lwabeera nga akantu akatono kamunyiiza nnyo aba akwagala nnyo. Kama wange olwaleero nziza okukola tawuba olw'emirundi egy'ebiri gye saasobola kujja, nyongere okugatta eddoboozi eryo ku eryo lye nakutuusaako lwe nalemererwa. Ekyo nga nkimaliriza, ssebo mukama wange omugenyi omukulu, ebigambo byaffe emyaka gino biyinza okuba nga tebinnaba kutuuka kubanga byogerwawe mutudde, naye twebaza nnyo Katonda nti bwe tuweebwa omukisa nga guno okubyogera nga we muli, oba oli awo tufuna naffe omukisa ogutereeza wano na wali, kino butane okyogedde bulungi, naye kino okikyusangamu omulundi omulala nekifaanana bwe kiti. Neebaza Katonda subhanahu wa ta'ala abukeesezza nga tuli balamu. Tumusaba Allah ow'ekitiibwa asse okusaasira n'emirembe ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe mbeera ku mikolo nfuba okulaba nga mmanya ekikulu eky'omukolo ogwo era nenkiyimirirako. Olw'okuba nti kiri ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe ntuuse wano Sheikh Luwalira naŋŋamba nti akozze njagala obeeko ky'oyogera, ne ŋŋamba kanjogerere ddala ku ekyo ekinyusi ky'omukolo guno. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja mu nsi muno nga wa mukisa, wa njawulo, basharun la kal bashar, muntu naye talinga abantu abakoze eki abasigadde aba bulijjo. Buno obuyimba obuswida bwe bakuba wano mulimu meseji y'amaanyi, era nze kyova olaba njagala nnyo okubeera nga nkwata mu buyimba obwo. Oluusi tujja ne tufuna ekizibu mu umma, ne bagamba nti ebyo bye bayimba bijjudde shiriki omungi. Nze ndi musomesa asomesa abaana abasoma eddaala lya thanawi, naye nalabako lumu mu mukarraru, emikarraru gino egya muwahada syllabus, nga bawandiikidde abaana muli abaseetinga syllabus nti minal kutubil bid'iyya, mu bitabo bya bida. Ekyo nakyo sikitegeera, hal hunaka kutubun bid'iyya, sikitegeera bulungi, kubanga nze mmanyi nti omuntu yenna awandiika ekitabo yuswibu wa yukhti, alina byawandiika nga birungi, alina ne byawandiika ne bimukola ki, ne bimuseererako. Okumanya obusiraamu bwenkanya, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka okwogera ku mazima sitaani g'ayogedde, n'agamba nti sadakaka wa huwa kadhubu, sitaani
ayogedde mazima yadde nga ye muki mulimba nnyo. Naye oluusi obwenkanya obwo bubulamu. Akati mu bitabo bye baateekawo baasookera ku kya mawulidi ekya Barzanji ne bazzaako ekya Burda eya Imam al-Busiri. Kugamba nendaba nga ekintu ekyo kyankangamu, so nze nensalawo nti bwe nnaabanga njogera mu mikolo egyo egitegekeddwa ku nsonga eno nja kulondanga mu bitabo ebyo ebigambo ebitonotono. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam kaana mubarakan, yali wa mukisa, wa ma zaala mubarakan, akyali wa mukisa ila an takuuma saa. Okumanya wa mukisa ne ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera era wa mukisa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ajja mu nsi, Allah yamulondera olulyo. Ono asomye omulyango gw'okuyaga nti wa akrim bihi min nasabin taharahu Allahu min sifahil jahiliya. Nga kyakitiibwa, eyo siigatu taajjub, nga kyakitiibwa okubeera nga ava mu lulyo Katonda lwe yatukuza, nga ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuva eri olulyo lwe gye lutandikira mpaka ku ye tewaliiwo yazaalako mwana ng'amuzadde ebbali. Bonna baafumbiriganwa enfumbiriganwa ey'amateeka agaaliwo mu biseera ebyo. Naaba ng'avudde mu layine gyenki entuufu. Nga maama we amusindika, Allah subhanahu wa ta'ala amusindikira kugamba bannansi abamuliko nga abajjamu abo abakyala b'omujjana. Kyetusoma wano mu mulyango gw'okunenduganda hadara ummahu lailata maulidihi asiyatu wa maryamu fi niswatin min alhadirati alqudusiyya wa akhadhaha almakhadu فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. Owekinaala yankoze obutakireese. Kakati agamba nti Mariyamu ne Asiya bajja fi niswatin nga balina abakyala abalala min alhadirati alqudusiyya nga bava mu hadiratu alqudus. Hadiratu alqudus kyeki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera mu hadithi naga nti la yaliju hadirata alqudsi mudminu khamri, tajja kuyingira hadiratul qudsi oyo lujuuju omunywa omwenge ekisukkiridde. Hadiratul qudsi kyeki? Yejjana. Kyova olaba mbayisa abakyala baaki b'omujjana. So okuva eyo yali waaki? Wa mukisa. Ekitangaala ekyaliwo nga maama we amusindika, ebyafaayo bitulaga nti maama we yalengera Siriya, nga bw'onooba wano n'olengera ebiri e Misiri nti olina n'amawanga g'obuuka. Ekitangaala ekyo ekyali eky'amaanyi. Kyova olaba yaga nuuran yatala'la'u sanaahu, nti kitangaala sana. Mu aya y'omu suratu Nuur, Allah agamba nti bwe yali annyonnyola enkuba n'akamyanso nakyaga nti yakaadu sana barkihi yadhhabu bil absar. Akamyanso ako kabula okutwala amaki? Amaaso go. So ayogera ku kitangaala ekyo ekyaliwo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam azaalibwa, kyali kyamaanyi nnyo nti akigeraageranya n'akamyanso oba okukola ki? Oba okusingawo. N'olw'ensonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali wa mukisa okuva nga tannabaawo naawo ng'ajja mu nsi, wabula ne bwe yajja ng'amaze okujja mu nsi era ebintu bye byalinga bya byewuunyo. Njagala tutunuulire nnyo mu lugendo lwe ng'asenguka okuva e Makka okugenda e Madiina. Abantu nga bamwekobaanidde, Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera otulo bonna abasajja 12 abaali beetoolodde ennyumba ye. Bonna abo Mungu n'abaleetera otulo, n'afuluma nga tebakola ki? Nga tebamulaba. Omusajja wa Burda yali akyogera agamba wikayatullahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an 'alin min al-utumi. Yaga nti obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala busingira wala. Kagamba emirundi emingi ng'ogikubisizza ejja minadduru engabo ennyingi nti newobeera n'engabo ezenkana zitya, obukuumi bwa Katonda buli waggulu w'engabo ezo. Wa an 'alim min al-utumi, n'ebyo ebikomera by'omuzimba eby'amaanyi nga biwanvu nnyo, obukuumi bwa Katonda bubisinga byonna. Katonda aleeta buleesitulo ne bakola ki? Ne beebaka. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam najja
n'ateekamu ki n'abateekamu n'enfuufu eneebategeeza nti abayenzi nabayiseeko dda. Fahadha rajulun mubarak, yali musajja waki wa mukisa. N'atambula n'agenda mu lugendo lwe bano ng'abalese wano. Mu lugendo lwe lwennyini ng'atambula wakati wa Makka ne Madiina, bw'ayingira mu mpuku, ekyo mukijjukira ng'alina Abubakari Siddiq radiyallahu anhu. Bagamba fasidku fil ghari wasiddiqu lam yarima wahum yakuluna ma bil ghari min arimi. Bo bano abajja bamugoberera ye yennyini asidku, ye yennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallam oli yamuyita mazima, ye yennyini mazima. Wasiddiqu, omanyi kwegamba omuntu waabeera sinsiya nga wa mazima, kituuka ekiseera n'ayitibwa ddala mazima. Kana sadiq al amin, yali ow'amazima ate omwesimbu ennyo. Kakati yakozesa ekigambo ekisembayo nti tewaliyo kigambo ky'amazima kinene kusinga kubeera nga ye yennyini gwalifaalinzeeko nga amazima. Naga fasidku fil ghari wasiddiqu lam yarima, tebaavaamu naye ate bano abazze bagoberera ebigere byabwe nga balaba bikoma kuki ku mpuku eyo. Akati wahum yakuluna ma bil ghari min arimi, bo nga balowooza nti ate muli munda temuliimu akola ki alimu. Kyekyabalowoozesa nti temuli alimu. Eddakiika ezo bw'ayingiramu ne mukwano gwe, Katonda n'aleeta nabbubi n'eteekako bakiyita batya akakatimba kaayo, abazungu bakayitako obweru. Akanyonyi ne kajja ne kabiikako n'amagi. Gwe bw'oba gwe oyinza okulowooza nti waliwo omuntu eyakayingirawo nga kuliko nabbuyoga nti nemazeeko ebbanga lyonna. Okirabye? So naye yamuwa ebyo, akagundi ako akatimba ako ne kagendako n'amagi ne gakola ki? Ne gatuulako kungulu. Akati bano bwe bajja nga bo bwe batunuulira bwe bati balaba. In fact waliwo akanyiriri akalala ke neerabidde ako akalimu ekigambo al-ankabut. Aywa, dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Bo balowooza nti kano akanyonyi akatuddeko ne kano kannabbubi akatimba kano akali ala khairil bariya ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam tekayina kye kakuumye eri munda. Kumbe kakuumye akakolaba akatono kekaali kakuumye. Kyava aleeta kali kensooso okugaanagana wikayatullahi aghnat an mudaafatin min ad-duru'i wa an alin min al-uthumi. Kati bwe bakugamba nti soma ayatul kursi ng'ogenda okwebaka gwe ng'ogikola ki? Ng'ogisoma. Ow'ekikomera tomufaako, naye azimbe yadde tayagala kusoma ayatul kursi. Naye ebyo byonna ekibisinga kye kino ekya Katonda. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga ku ebyo ebyamagero etubiyigirako. Njagala kulondayo omulyango gumu olw'okuba nti obudde bugenze. Omulyango ogwo gwe mulyango ndozi ogw'17 gukwatagana n'ekyo kye njogerako ogw'amawulidi. Nguyitemu guli ku kyafaayo kimu kyokka kankyogereko. Waliwo omukyala ayitibwa Ummu Ma'bad al-Khuzaiya. Omukyala oyo yabeeranga n'omwami we n'abaana baabwe. Akati lunaku lumu omwami n'asaba n'agenda okutwala embuzi ze ku ttale. Kati waliwo embuzi eyali endwadde nga erinamu obukosefukosefu, oba yali nnema oba ki, yalina obukosefukosefu nga yo n'atagikola ki? N'atagitwala. Mbadde ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ava e Makka ajja e Madiina mu lugendo olwo lwe tubadde twogerako. Atuuka wali omukyalo oyo Ummu Ma'bad ayagala, riwaaya ezimu ziraga yali ayagala kufuna nnyama, riwaaya endala zigamba yali ayagala kufunayo mata. Abamanyi bano okumanya baali beesimbu, nabo bwe baawandiikanga ebigambo byabwe nga aw'ekitiibwa abagamba nti mata, n'awa n'ekitiibwa abagamba nti nnyama. Naye ffe olwaleero babaseeka, naddala b'emyaka gyaffe ng'oggyeko emyaka gy'egyo abasheeke, oba ekyo ekitiibwa kyalaga luddawa? Allah yasinga okumanya.
kakati bw'atuukawo n'asaba n'agamba mbadde nsaba munzikirize embuzi eno eri omwami gye yaleseyo n'atagitwala ku ttale kubanga nnafu munzikirize ngikamemu amata ndabe nga omukyala neyewunya naga kati embuzi tevaamu yadde ettondo ly'amata ogenda kugijjamu otya amata gwe mulyango ogwo gwe njagala okola ki okwogerako mufunze omusajja ono agamba mu bigambo bye wamarra sallallahu alayhi wasallama biqudaydin ala ummi ma'badin al-khuzaiya wa arada ibtiya'a labanin aw lahmin minha فلم يكن لشيء من ذلك خباؤها قد حوى اللهم صل وسلم يقال نايتا مجتند شيخ دايدي awali omukyala ayitibwa ummu ma'bad al-khuzaiya wa arada ibtiya'a labanin yali ayagala kumugulako mata aw lahmin minha obanga ayagala kumugulako ki ennyama so awadde ekitiibwa versions zombi naga falam yakun li shay'in min dhalika khiba'uha qad hawa omukyala oyo yali mu byalina eri mu custody mu store ye ng'ebyo bibiri tebikola ki tebirimu agamba yango oguli ludda wa yarabbi nagala nagala shat ngufunye wano naga fanadhara ila shatin fil bayti قد خلفها الجهد عن الرعية صلى الله n'alaba y'embuzi ewaka ng'embuzi eyo kwegamba obukoowu n'obulwadde bwagiremesezza okubeera ng'ebeera ne zinnaayo ziri ze baatutte ku ttale fasta'dhanaha fi halbiha n'asaba omukyalo oyo nti embuzi eno mbadde nsaba onzikirize njikame tuggyemu amata fa adhinat omukyala n'akola ki nakkiriza waqalat n'agamba n'okugamba law kana biha halbu la asabna eno embuzi ogwo gy'oyagala okukamamu amata singa mubaddemu amata ffe twali kusoosa okugakola ki okugakama agamba famasaha dar'aha minha wada'a allaha mawlahu wa waliya فدرت فحلب وسقى كلا من القوم وأرواه اللهم صل وسلم agamba nabbi saa sallama n'atandika okusiimuula ku bbeere ly'embuzi eyo naye okusiimuula kwe si kyekyokka kye yakola eyo yali ataddewo ensonga yaggulawo edduuka lye naye waliwo alina obuyinza obusembayo okukkiriza nti kibe ekiba so bwe yamala okusiimuulako wadaa allaha mawlaahu wa waliya n'asaba katonda mukwano gwe ate mukamaawe nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ajjamu amata mayitirivu buli yenna eyali gwe yali atambudde naye n'abantu bonna abaaliwo bonna n'abawa ku mata ge yajja mu mbuzi olwo bonna bakyakola ki bakyewuunya ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية صلى الله n'amala n'ayongera okukamamu amata n'agateeka muki ne bagajjuza mu byombo ebyaliwo ewaka balina ekyombo ekyali ekyamaanyi ne bajjuzaamu kitwale nti ne bateeka mu kikaani ekinene waghadarahu ladaiha n'agalekera omukyala ayatan jaliya nga kabonero akeeyolefu ak'enkukunala kakati bwagenda wajaa abu ma'badin omukyala bamuyitaani ummu ma'bad kati najja abu ma'bad yali ani oyo tata ma'bad tata ma'bad ye mwami we akomawo n'embuzi okuva eri wajaa abu ma'bad najja wara allabana n'alaba amata fadhahaba bihi alajabu ila aqsa neyewuunya nnyo naga nti amata gano ate wagajja erudda wange embuzi zonna ezikamwamu amata nagenze nazo omukyala n'amugamba omwami n'abuuza waqala anna laki hadha n'amubuuza amata gano wagajjeewa wala haluba bilbaiti
tabiddu biqatratin labaniya. Namugamba amata wagagyewa nga tewaliwo ensolo yonna eyinza kukamwamu mata gafaanana bwe gati olwali eyinza kuvaamu ttondo. Qatra, olaba enkuba bw'eba etonnya, ettondo eryo lyesuula lye tuyita qatra, ttondo. Nga tewaliwo mbuzi gye nalesebwako esobola kuvaamu yadde ettondo limu ery'amata. Kakati n'addamu kino kye nafudde omulamu olwaleero. Faqalat marra bina rajulun mubarakun. Namugamba nti waliwo omusajja tuyiseeko wano, omusajja wa mukisa. Wakadha juthmanuhu wa maana. Allahumma salli wa sallim. Omukyala yali amaze okukkiriza nti ono omusajja ne bw'aliba afudde aliba wa mukisa, n'omubiri gwe mu bulamu ne mu bufu omusajja waki wa mukisa. Yali alabye n'ebirala naye olw'obudde njagala kukuuma kino ekiri wano. Ono omwami ye yali yawulirako nti waliyo omusajja gwe bayita Muhammad akola ebyamagero sallallahu alaihi wasallam. Kati bamugamba nti waliwo omusajja eyayise wano, munaye musajja wa mukisa, yakamye ente embuzi eyo etavaamu mata n'evaamu amata ago gonna. Faqala laha, omwami agamba mukyala we, hadha sahibu Quraishin. Namugamba oyo omusajja oli ow'omu Quraish oyo. Wa aqsama bikulli aliya, n'alayira n'okulayira ala annahu law ra'ahu la amana bihi wattaba'ahu wadana. N'agandayira Allah, omusajja n'alayira Katonda n'agamba nti bwe naaba mulabyeko omusajja oyo la amana bihi, ajja kumukkiriza, wattaba'ahu, ajja kumugoberera, wadanahu, amusemberere n'omusemberera, awangale wamu ne basahaba be. So innahu rajulun mubarak, musajja waki wa mukisa. Omulyango ogwo nga guggwako agamba waqadima sallallahu alayhi wasallam almadinata. Nabbi n'ayingira ekibuga Madiina. Ebyo byonna bye twogedde byali byamagero ebyali mu lugendo lwe ng'agenda wa e Madiina. Yayingira ekibuga Madiina yawma al-ithnaini, olunaku olw'okumeka olwa Mande. ثاني عشر ربيع الأول، نكون نبدي وموزق ربيع الأول. وأشرقت به أرجاؤها الزكية صلى الله عليه. kugamba nonye kigambo ekyokosa naye ebitundu bya Madiina byonna byayakayakanirira olw'okujja kwani kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera ng'ayingidde mu kibuga ekyo. Tekikwewuunyisa okubeera nga luli kyali kiyitibwa Yathriba, kati ne kikyuka n'erinnya ne kifuuka Madinatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agamba watalaqahu al-ansaaru, abanswali ne bamukola ki? Ne bamwaniriza e Madiina. Ndoza mujjukira n'akayimba kano ke babadde bayimba wano nga Sheikh Semmamba atuuka. Akayimba ako bakayimbira Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ayingira wa Allah ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah tala al-badru alayna min ياتي الوداع الشكر علينا ما دعا لله. Okulunda eddoboozi kuyamba nnyo mu ekyo kye tuba tusoma okwongera okunywera mu mutwe. Mwe temulabanga ne muswala Kulaani amakulu gaayo ne bw'ogyogera bwe ngamba wano nti inna alladhina kafaru inna alladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Amakulu togafuna ogafuna. Naye lwaki Katonda bwe yayagala tutebenkere mu swala n'aga nti abasaaza tayogera njogere, alina okubeera ng'agikola ki? Yoyo abasinga okugisoma obulungi. N'atuuka n'okubaga nti laisa minna man lam yataghanna bilqur'ani, bannange si wa muffe oyo okulaana atawunda ddoboozi lye ng'agisoma. Lwaki balondamu oyo aliwunda obulungi atukulembere? Tufune obutebenkevu mu swala. Kyenabagambye nti Obusiraamu bulina akakwate ka maanyi nnyo n'okuwunda eddoboozi mu kuyimba naki, naye
bulina bye buvumirira ng'ebyobuwemu, ng'okwogera ebigambo ebitali byansa, ng'okuyimba ennyimba nga zitaasa abali azaamaanya, nga zissa wansi abali azaamaanyiziddwa, n'ebirala bingi. So watalaqaahu al ansaaru, ba ansaaru ne bamukola ki? Ne bamwaniriza. Wa nazala biquba wa assasa masjidaha ala taqwa, era yayimiriramu n'ekuba ne bazimba omuzikiti ogwasooka mu Busiraamu, omuzikiti gw'Ekuba, era n'aguzimba ng'aguzimbidde kutya Katonda. Assasa masjidaha ala taqwa, omuzikiti ogwo baguzimbira kutya Katonda, so si ku kubeera nga bali basoma akalaadi. Kakati ffe engeri gye tutakkaanya nabo mu kalaadi tuzimba ogw'okumeka? Ogw'okubiri. So si okubeera nga tulinamu obutakkaanya ne tugamba nti kati omuzikiti ogwo tuteekeddwa okwawukana kubanga ffe ebyo bigenda mu maaso tetukkaanya nabyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam byabeerawo nga waali, bano ne baawukana ne bano ne baawukana mu ndaba zaabwe, naye ne basigala nga bagenda mu maaso era nga batambulira wamu. Ogwo gwe bayita masjidun ussisa ala taqwa, omuzikiti oguzimbiddwa ku kutya ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Banenze siri mu nabyabufuzi, ebigambo byenjogera bya ddiini, eyo nze gye nasoma. So nsaba gwe bikwatira awo, gwe kyolengera ewalala nga nkyogedde, gegenda olwetandikireko ku muzikiti gwammwe ogwo gw'olinako obuyinza, okitereeze, kubanga bwe tujja wano mawulidi nga tuwuliriza nga tuddayo nga tukola ki? Nga tutereeza. So omulyango ogwo bwe guggwako guba guweddeko nga tugamba atirillahumma qabrahul karim, ti Allah tukusaba ossa akawoowo akalungi ku ntaana ye ekitiibwa, bi'arfin shadhiyin min salatin wa taslim. Ate akawoowo ako nga kalungi nnyo, kali concentrated konko, naye nga kalimu okusaalira ebyengera byo n'emirembe okukka eryani? Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne tuwanika emikono ne tugamba Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allah tukusaba ossa ebyengera byo emirembe n'okusaasira gy'akola ki? Gy'ali. Bannange, omuntu awandiika ebigambo ebifaanana bwe bityo tasaana kulyazaamaanyizibwa. Ne tutuuka okugamba nti bwe tuba n'ekyeyawandiika nga ffe tetulaba nga bw'alaba, nti kati ekitabo kye kyetaaga okukasukawa ku bbali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mbagambye yali mwenkanya ne sitaani. Allah subhanahu wa ta'ala yali mwenkanya n'omukyala eyali akola kyasinga obutayagala. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Omukyala yali baali basinze enjuba. Wabirawo okubuusabuusa nti oyo ali bweru wa ddiini Katonda gy'ayagala? Tewabaawo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala omukyala oyo bwe yayogera ekigambo n'agamba nti innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhilla, ng'akyogera mu experience ye ey'obukulembeze. Katonda n'akakasa omushirika ono kyagamba n'agamba nti wakadhalika yafalun, bwe batyo bwe bakola. Ayogedde mazima. N'olw'ensonga eyo nze nkubiriza nnyo mikwano gyange, baganda bange, bakadde bange, okubeera nga tuwa obwenkanya eri bannaffe bano abaatusooka okuwandiika ebigambo ebirungi bwe bityo. Tubawe hakki yaabwe mu kubasabira Allah abakole ki? Abasaasire. Yamanya nti tasobola kubeera nga byonna byawandiise talina waaseeredde, naye naawe ne bw'otandika okuwandiika olwaleero tosobola kuwandiika n'otoseerera. Eyo nkola ya Katonda, bw'atyo bwe yatutonda abantu, bw'atyo bwe yasalawo tukole ki? Tufaanane. Era olw'okuba yakimanya ne ku nkomerero eri ne yeeterayo edduwa n'agamba Allahumma ighfir linasiji hadhihi alburudi almuhabbarati almawlidiya Sayyidina Ja'farin man ila albarzanji nisbatuhu wa muntama. Allahumma salli. Nesabira Allah mukole ki? واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيا وقارئها وكاتبها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغى. naye akimanyi nti wasobola okubeeramu ki? Kama wange omugenyi omukulu nasoma akanyiriri ako nga ngenda okuwunzika, nange ne ŋŋamba nti oluusi w'ofuna omukisa ng'Oluwarabu olinako akatono k'omanyiiko, naawe ofuna w'okwatamu n'obasaba bwe bali babasiimye naawe bakuteekemu. Nange ebigambo bino mbinnyonnyola, neetaaga okubeera n'edduwa ezo ate nga wazunu ne kaafiya nange njyamu bulungi.
gye omusajja gye yawandiikawo nkyamu bulungi nti nisba bw'oba onasaba eri omuntu osobola omunasaba ku kitundu gy'ava ti Abdul Basti munnamasaka Abdul Basti munnabuddu for example naye osobola n'omunasaba ku kika kye oba ku gy'ava nti oyo ava mu kika ava mu babutane so nange nenga nti woba otadnoga nti Allahumma ighfir li sharihi hadhihi al-burud al-muhabbarati al-mawlidiyya akhina Abdul Basit man ila al-butani nisbatuhu muzikiriza bannange tumaliriza mu nkola yaffe bwe tubeera mutahabuna chairman we akimanyi tusomamu omulyango bwe tuba tumaze okugusomamu bino nga tunnyonnyola ne tugusomamu olusoma lumu ne ntuula wansi nsaba mukkirize ne wano tukikole naye mujja kwongera ku maloboozi bwe ngumaliriza nga ntuula wansi ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على معبد الخزاعية صلى الله وأراد ابتياع لبن أو لحم منها فلم يكن لشيء من ذلك خباؤها قد حوى اللهم صل وسلم فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الراعية صلى الله فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا اللهم فمسح ضرعها منها ودعا الله مولاه ووليا صلى الله فضرت فحلب وسقى كلا من القوم وأروى ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جليا صلى الله وجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت تبض بقطرات لبانيا فقالت مر بنا رجل مبارك وكذا جثمانه ومعناه فقال لها هذا صاحب قريش وأقسم بكل آلية على أنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.